Ogambye otya? Kwagala Bobby Fola. Omuyimbi King Saha ali mu kwolekera munangate Canada. Palaso kosa ne John Braka beguddeko byonna ngenda kubeera nga mbikulagako ko maaso awo. Wano akatambi k'entandise nako ke k'omwana mulunzi munangate Madubala akomyewo olukomyewo munnange asibidde wali ew'omwana mulunzi munangate omuyimbi King Saha. Madubala ayimbyemu kaawo ayimbiddemu munangate omukulu Bobby Wine. See you tonight. Oluyimba lwa Cindy Sanyu. Actually kansooke nkuweeko ko katambi olabe nga embeera nga bwebadde munnange. Kwagala Bobby Fola. Bobby Fola. Ogambye otya? Kwagala Bobby Fola. Can I see you tonight? Olumutadde waki? We yakoma wakoze ki? Ono kabaka atera ekamala byonna. Yes man. Teri agamba yonno. Naye nga tuli mu filimu ya ddala. Likayo mwana. Erinnyo ddala tuna amanyo we gali. Omuntu akasaba aguleseewo. Erinnyo lijja bw'atyo nno mwana mulenzi munangate Madubala nga bw'abadde alabiddwako era nga akomyewo munnange esaidi awo. Kankwongereyoko wali omuyimbi munnangate Palaso kosa ne John Braka beguddeko munnange nga boogezako okulaba akatambi ako babadde just ku highway. Kumisinga nnyo. Twebuzeeko nange oli bulungi. Ebyokunywa bye byali bitwawula ebirala nga tufaanagana. Abimanya. Ali ala wonna bye bimu. Naye kanye ne nkonemu. Bale n'okubonga. Respect bro. All right. Come on. All right. Unix. Yo. Bro. Kumisinga nnyo. Twebuzeeko nange oli bulungi. ebyokunywa bye byali bitwawula ebirala nga tufaanagana. Abimanya. Ali ala wonna bye bimu. Naye kanye ne nkonemu. Bale n'okubonga. Respect bro. All right. Come on. All right. Unix. Yo. Ne basobola munnangate okujookingamu era nga bw'olabye munnangate mu katambi ako nno akabadde kafuuse ettabbu ku mukutu munnangate ogwa TikTok esaidi eyo. John Braka kw'osaate ne Palaso. Kankwongereyoko wali omuyimbi King Saha. Wabula ng'ebibadde bitambula ku muyimbi munnangate King Saha nti mbu munnange nga bwali omulwadde naye jjukira nti nno nakutegeeza ne kugamba nti nja kubanga nkubuulira munnangate ekinaaba kitambula ate esaidi eyo ku muyimbi wo munnange ate King Saha. King Saha avuddeyo ko wali mu katambi n'alaga nti nno ali mu kwolekera munnange ate wali Canada era ng'agenda kubeera by the way ne show bbiri esaidi eyo. Bachali banga be Toronto ndina mu Saturday era kati nze simbudde tusinkanaawe Toronto yaman ate mwe bachali banga ba Edmonton tuli fena next weekend sure ndina mwera nsimbudde wenjogerera kati saawa eno entwali minzaawo kanzije ate tubirabe maanyi ngaye mumanyi maanyi kendi omwe abalumbe maanyi sure kaboom kansubire nakomawo kubyonna kawukaluwe bachali banga be Toronto ndina mu Saturday era kati nze simbudde tusinkanaawe Toronto yaman ate mwe bachali banga ba Edmonton tuli fena next weekend sure ndina mwera nsimbudde wenjogerera kati saawa eno entwali minzaawo kanzije ate tubirabe maanyi ngaye mumanyi maanyi kendi omwe abalumbe maanyi sure kaboom kansubire nakomawo kubyonna kawukaluwe agenda kubeera ng'abasakata munnangate omubimba abadde nno wali mu katambi yonna gye bigweredde
ng'ali munnangate mukolaga energy mu katambi omuyimbi munnangate King Saha. Leero nno bwe nti munnangate bwe mucekinzeko ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo kakasa nti kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ng'obitulekera wano ku Jaminat Yogi, so tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.